It is the final channels and alongside SPV Graphics, and today tuzena mawulire gakwata ku mwana muwala okuva mu Swangs Avenue bamuyita Winnie Nwaji. Winnie Nwaji was to face imprisonment oba penalty yona gye bandimutereddewo, and this is because of her indecent performance. That is at Kisubi Smack. Remember Smack, that performance which was on the 13th of July. Mwana muwala Winnie Nwaji yagenda keyo ku singo. Kisubi boys ne bamutabukira ku stage naye n'abalagako kye balina. Wemba mwalabaka video yako Winnie Nwaji n'abazinyi be babiri bagenda musomerera singo eri abalenzi bokka, that is St. Mary's College Kisubi gye tuyita Smack. Nali someddeko mu singo. Manyi kye kitegeeza omwana wa singo okulaba ku muwala oluvannyuma lw'emyezi nga 2-3 nga tamulabangako. And guess what? This time round they were served big. Winnie Nwaji, mwena mumanyi figure ya Winnie Nwaji, mumanyi abazinyi wa Winnie Nwaji, twandibayise the big bangers. So bagenda ku stage bazina banyenye ebyensuti, banyenya buli kimu, abalenzi bataboka ngera mumanyi singo babukira stage. Nwaji mfo kyo controlling abalenzi performing bulungi, ndoza naye agamba ho kyendayagaliza embazi kibuyaga asudde, abalagirako bwerere kamu ku kamu bwanyiga ku kisenge. Ba Queen dancer nabo bakwata buli omwanyiga ku kisenge. Nga muyimbi era we kibere ndulu we Yesu bwesukka, you lose control, no gena an excitement eyo. So what happened was Nwaji goes on stage, ebyo nabibaawo. They record videos and upload them on social media, that is Facebook, okulaga nga wakubye ekivulu. Guess what? Social media, remember we are talking about Smack. So of course omuzadde asomeseza omwana mu Smack, they are cool parents. Babera ku Facebook, Twitter, biki babera ko WhatsApp, biki byonna bu video habu sharinga. Abazadde bagamba no, we didn't pay for this. Twatwala abaana baffe kusoma. Yes, okusanyuka kubaawo ne seasons n'empisa ze twagala okukola ki okuyigirizaamu abaana baffe. N'essomero lyennyini nga Smack, ba brother mubamanyi essomero lya ddiini, ba brother nabo baswala image Smack ekifaananyi kyayo kyonooneka. Gamba abayizi be tuba tusasula sente zino zonna, abayizi nga bino bye mubayigiriza. Banaye tekiddangamu okubaawo, gwalina n'okubaawo okubonerezebwa. But Winnie Nwaji was also forced to apologize publicly by the Pornographic Watch Committee. Remember one time mujjukira nga twogera ku mateeka ge baali baleetedde abayimbi, onooyambala otya ku stage, onoozina mazina otya, oneeyisa otya, onoolya biki nga tonnagenda ku stage, making sure nti no tokola ekintu ekikusuula ekiyinza okuyisa omulalu. So Winnie Nwaji bw'agenda ku Kisubi aperforminga endongo ekwata buli kimu kitabuka. But who made the mistake here? Tubuuza. Because we all love Nwaji far behind. Anyeenya buli omu n'agamba ya oyo Nwaji ne badansa naye akimanyi nti other than selling a good voice, Nwaji sells more her body than her vocal ability. So azina nnyo, anyeenya nnyo, like endabika ye yesinga okutunda okusinga okuyimba kwe. Naye waliwo misjudgment. Swangs Avenue yavuddeyo neteekayo apology, public apology. N'omukyala na recording a video nga apologizinga, that is Nwaji. Swangs Avenue says, we are very sorry to the parents, the school, the students, and the community, the society at large, for the indecent performance of Winnie Nwaji ku St. Mary's College Kisubi, that is on the 13th of July. Bagamba, there was a misjudgment by the artist and the body managing the artist, that is Swangs Avenue. Oyinza okumbuza misjudgment ya Swangs Avenue eriwa. Misjudgment eri nti woba ogenda okuperforminga nga artist, manager walina okutegeka engoye z'onooyambala. Onooyambala otya? I think the management didn't judge what Nwaji would face ng'agenze mu single school. Like babadde balina okumanya ayambala engoye kikaaki, era abazinyi bazine mazina kikaaki. Amazina gozina mu kirabu si gozinira ate mu ssomero. Yes, basobola okuzinira ku nnyimba zo, osobola oyimbisa abaana, osobola okukola ki, naye tosobola kuzina nga bano Nwaji bazinye. Gowe naawuliriza olaba ka video ako, osobola okutegerera ddala nti kino kyabadde kisusse. So Nwaji has been the first artist okubeera penalized ne the proposed law of Uganda on performing acts. She was only lucky that
lino ebbago lyali terinafuuka tteeka. Had it been made a law yet nga balisayininze etteeka, right now Nuwaji would be in prison for a performance. So omuyimbi yenna ali eyo nga tonnaba kubuuka kugenda ku stage kukola bintu, oba oyinza okuleero Nuwaji mukyala yagenze mu ssomero ly'abasajja balenzi bokka, naye gwe omusajja nawe wonoogenda mu ssomero nga Kisubi Girls, nga wonoogende Nabisunsa, nga wonoogende Namagunga, ng'oli mulenzi bakututteyo kagambe gwe King Saha okikubye, abawala abo onoobayisa otya? So ekyo kibeera akabonero akamu abayimbi kwe bayinza okulabira. I remember seeing this with Lydia Jasmine. Yagenda ku IUEA na performing naye ng'engeri gy'ayambadde abantu bakyawuliriza na luyimba balaba bye yayambadde, yalinga beauty contest. Nti abayimbi etteeka liri baalireeta liri proposed, but remember it can be a law anytime, and still there's a committee watchinga performances amwe, watchinga enyambala yammwe, watchinga videos. So remember, whenever you're putting out work, jukira nti there is a law right now tebikyalinga luli. So Winnie Nuwaji has been the first artist okubeera penalized mu proposed bill eyo tenafuuka tteeka, but being that there is a pornographic watch committee, Nuwaji bamuforcinze ne camp ye yennyini Swangs Avenue and they apologized. Tomanya oyinza okubeera nga oli mu kuzina buzinyi naye nga okuzinako kuyinza okukusibisa. So watch your performances, all artists in Uganda, n'abanajja ndowooza. Watch all your performances, all Ugandan artists. You need to watch all your performances. You need to watch your videos. You need to watch your dress code. Lydia Jasmine enyambala yo of late, it is shocking. The photos you take, they are very shocking. There is a new girl yayimbako ne Fik Famaika, Pia Pounds. Nineteeka lijja. Abasajja sinnalabayo bambala bubi nnyo oba bazina mazina gali awo mabi nnyo, but I think all artists in Uganda need to watch that there is a new law on performing acts. It is the final channel, Zanella alongside SPV Graphics. We're out of this place. Keka story akabaddewo ketubadde twagala obayisaamu. That is it for now. See you when we see you. We're out of this place. It is the final channel. I'm out. Do that.